Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze MC Kurado Kayanja. Ndi wano nkola n'ebimu ku bitongole ebiyamba abawala okugenda ebweru okufuna emirimu mu mawanga g'Abawarabu. Odi eno mugitambuze okutandika n'essaawa ya kaakano, ssaawa ya kaakati mugitambuze kubanga amawulire agaliwo galaga nti buli abadde akozesa ekipapula ekya transfast kigenda kuba kikoma olunaku olw'okutaano. Kati bw'oba obadde oweereza ensimbi abaana abawala abaweereza ssente zammwe, ekipapula kya transfast kikoma lunaku lwakutaano. So audio gitambuze tusobole okuba nga tuyamba bannyinaffe baleme kufiirwa ssente zaabwe kubanga bwe banaaziweereza zigenda kuba zifa. Ssente system eriwo empya zigenda kuba zitandika kusindikibwa ku accounts ez'abantu mu banka, si kusindika kipapula. Ebipapula ebirala bigenda kusigala nga bikola Western Union, Express Money n'ebirala. Abannaffe mu ab'Olungereza, if you've been sending money using transfast method, please don't do it again by Friday. If you haven't sent your money by Friday, please don't use the same system of transfast kubanga oyinza okukifunamu ebizibuzibu. Wengine wenye kutumia Kiswahili tunawaambia eti kama ukiwa ulikuwa unasukuma pesa zako kusukumia watu wako huko Uganda ama Kenya, kama unatumia system ya transfast by Friday, ukiwa bado hujasukuma hizo pesa, usisukume pesa zako kwa ajili unaweza ukapata shida na shughuli. Mwarabu anaiita zahma. Usisukume pesa zako kwa ajili hiyo system sasa hivi imetolewa. Tunaelewana vizuri? Bana ifa basoga abana kaidonga abana bewa ife odi eno gitambuze bobanga obairo oweereza ssente de Uganda ng'odiweereza abantu ayenga essente edo okozesa ekipapula kyebeeta ekya transfast. Ekipapula ekyo kiri kwemerera ku lunaku lwakutaano lwe bali kyemereza. So otasindika ssente do kubanga edisindika mu transfast dife diyinza okuva mu banka ye Saudi dabulira wagati awo nga ne Uganda tidituuse. So odi omugitambuze eri abaana balobe kufiirwa ssente daiwe. Tulikwenda okubanga message ene tuka ku buli mwana kuba kitwenda baana baife entuyo daiwe de bakalabatana nado okubanga difiiraawo. Ninze MC Kurado Kayanja ndi wano ku IFM mbendezo na kulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audio gishare otagisirikira kubanga kikuru indo tulina oluna kulalwonka olwencho okubanga tutolayo ssente edo abakali kuweereza ssente daimwe twerayo kudiweereza mu kipapula kya transfast dijja kufa. Ojja kuweereza ssente edo ng'okozesa direct kwa account ey'omuntu ali ene Uganda ebenga dijja kwa account then y'omuntu alitolerenga kwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujye baliko banyinaze bajye baliko mukola bange ngawe nabasuubiza nti olunaku olwaleero ngendako mu banka kubeera nga nkola inquiry ku nsonga obedda gye mumbuuzako eya transfast money pick up. Bwe mbadde mu banka bannyonnyodde bulungi era ensonga ntegedde bulungi. Bagambye transfast money pick up tebannabagijjawo, wabula kye baakoze kwe kugijja mu banka ne batutirawo branches. Nga woolaba nti they introduced Equity dduuka ne bagiteeka ebweru ne bakola branches ez'enjawulo nga bagendereddemu kubeera nga bagondereza abantu kubeera nga bafuna services zaabwe. Nti mu banka wabadde wakolebwa layini nga mpanvu nnyo ne wabeerawo omujjuzo mungi nnyo kubanga jjukira banka ebadde comprising abagenzi okubankinga, abagenzi okuwithdrawinga n'abagenzi okugyayo ssente ku transfast pick up bonna nga babeera mu banka. Kati mu kwagala okulaba nga basala omuwendo ogubeera mu banka n'omujjuzo n'okubeera nga bagondeza abantu ne basalawo mane gundi eyo transfer pick up babeere nga bagikolera branches ez'enjawulo nga woolaba nti bakola Equity dduuka zimu different spots. Era emu ku branch gye baŋŋambye eriwo ekola emisaawa wali ku Freedom City. Era buli omu yenna abadde nga alina ssente ze yaweereza mukadde we
asobola omugamba nti agende ku Freedom City waliwo branch ya Transfast Money Pickup wasobola okubeera nga kola ki sente ze azijjiramu awo era kigenda kubeera nga bwe kibadde kikola mu banka era ne waliwo kigenda okubeera nga kikola ki kikola wabula kye bakyusiza nti bagijja mu banka ne bagiteeka bweru bwa banka naye nga it is still under banka nga olaba nti Equity dduuka bagijja mu banka ya Equity ne bagiteeka ebweru bwa banka naye ng'eri still under ki Equity bank. Kadaama TV kojjamate mwatuweereza audience obiri mwatuweereza ey'omwami abadde agamba nti no Transfast omuntu yenna abadde aweereza sente mu Transfast alekeraawo n'okubeera ng'oba adduke mangu okubeera nga aggyayo sente ze nga tezinakwatibwayo ng'olwokutaano terunnatuuka. Audience obiri twazifunye simanyi mukikye mumanyi ku nsonga eyo naye nga ffe ge twakafunawo kigambibwa nti Transfast yo nga yo ekyakola lwakuba bakyusizzaamu bagamba Transfast ekyakola naye nga bakyusizzaamu mu nkola yaabwe kati enkola yaabwe eyo abamu gye babadde bali mistaken ne bagamba nti Transfast yaweddewo era tekyakola naye nga tukyayongera okubeera nga tugoberera ensonga eyo. Simanyi oba waliwo omuntu yenna eyakozeseza enkola eno kaakati oba atanagikozesa oba waliwo eyasukumya sente abantu ne bazifuna ekyo tujja kubeera nga tukyeyongera okubeera nga tukimanya mu comments n'okubeera nga bakadaama bo bennyini beeyogerera enkola eno bo bagisanze batya mu nnaku zino zobadde bagamba nti no Transfast egenda kuggalawo oba abantu baggyeyo sente zaabwe. Kadaama batukubidde ddala ababadde basukumye sente ne batugamba bakole ki sente zaabwe tuzikole tutya oba sente zaabwe bazikole batya baziggyeyo oba bazirekeyo. Waliwo ebintu bimu byetasobola kumala gayingirawo ne tugamba nti sente muziggyeyo oba Transfast nfu oba egenda kulya sente zammwe nga tetunaba kufuna bwino oba tuba tugumiikirizaamu then ne tulaba oba nga tumaze okukubira kampani yennyini ne tubulira information entuufu. Kakati tetusobola kubagamba muziggyeyo oba temuziggyaayo oba bituufu oba si bituufu okugyawo nga tumaze okwekenneenya ensonga eyo lwakuba oluusi mubeera mwagalirawo ansa ng'omuntu akusukumidde voice note oba akusukumidde ekintu ng'ate ne ansa ogyagalirawo ekintu ekiyinza okuba nga tekisoboka kuba tuyinza okuwa information gye tukuwadde nga si ntuufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze MC Kurado Kayanja ndi wano nkola n'ebimu ku bitongole ebiyamba abawala okugenda ebweru okufuna emirimu mu mawanga g'Abawarabu. Odi eno mugitambuze okutandika n'essaawa ya kaakano ssaawa ya kaakati mugitambuze kubanga amawulire agaliwo galaga nti buli abadde akozesa ekipapula ekya Transfast kigenda kuba kikoma olunaku olwokutaano. Kati bw'oba obadde oweereza ensimbi abaana abawala abaweereza sente zammwe ekipapula kya Transfast kikoma lunaku lwakutaano. So audio gitambuze tusobole okuba nga tuyamba bannyinaffe baleme kufiirwa sente zaabwe kubanga bwe banaaziweereza zigenda kuba zifa.